Ugandan lifestyle nze Ssekaba Rashid. Tukeeredde mu mawulire ga nnaku era tusaasira abantu mwenna aba famire ya Honorable Muhammad Sseggirinya ate era n'abantu babadde akiikirira eyo e Kawempe North. Ano nno amaze ebbanga eriwerako ng'atawaanyizibwa obulwadde obwayongera okubeera nga busituka oluvannyuma lw'ono okubeera nga ava mu kkomera gye yali asibiddwa. Ono bamusiba n'omubaka owa Makindye West Allan Ssewanyana naye munnange ono mu kuvaayo ate nekiraga nti obulwadde bweyongedde okubeera nga busituka. Yafuluma ng'era yenna omulaba ekituufu kiri nti azimbye nga kiraga waliwo ekirala ekituufu era obuzibu bwe baateeka kuba nti alina okuba nga ali yakosebwa ekibumba kye nga kyakosebwa. Yasobola okubeera nga asaba olukusa era n'atwalibwa ebweru w'eggwanga. Yagendako eyo mu ggwanga erya Netherland n'agendako mu ggwanga erya German era okwakkana ng'akomyewo wano ng'alaajana agamba ne ssente zibadde zimuweddeko. Basobola okumutwalakawo mu ggwanga erya Kenya era ne bamukomyawo wano eno mu ggwanga erya Uganda ne bamutwalawo mu ddwaliro Ensambya. Bangi basobola okubeera nga bamukyalirako era abo bamukyalirako ne sipiika yaliko Anita Amonko n'agamba tekyetaagisa Sseggirinya mutwala bweru w'eggwanga ne wano waliwo obujjanjabi bumala. Era kino eno yakyogerako obujulizi n'agamba naye kenyini bamugambanga okuba kuzaala agende bweru w'eggwanga naye nti yazaalibwa wano eno oba yazaalira wano eno mu ggwanga erya Uganda. So Sseggirinya bw'atyo n'abeerawo mpolampola. Tebuvuddeko emabega era musajja wattu abadde alaajana ng'agamba abantu b'e Kawempe North munyongereyo ne bwe kiba ekisanja kimu kubanga kino eno nkimazeeko nga ndi mulwadde kussa n'okugenda mu kkomera. Ono omusango gwe baagamba nti gwe gumuvunaanwa gwa bijambiya. Mujjukira ebijambiya ebyali e Lwengo mu Masaka munnange byasobola okubeera nga abantu abakwatibwa mbu bakiteekako nti Muhammad Sseggirinya ne Allan Ssewanyana be baali babatuma. Bwe batyo babeetoolooza ne babazza, bwe batyo oluvannyuma ne basobola okubeera nga munnange bayimbulwa. Kati mu mbeera bwetyo maama we enfunda nnyingi nnyo abadde ng'alaajanira omukulembeze w'eggwanga emabega luli eri nga Sseggirinya akyali musibe amugaa taata nyamba mwana wange omusonyiwe. Era n'agenderako naawo awa minisita owa justice Norbert Mao n'amwegayirira okukkakkana waabaayo munnange ekibaluwa ekiraga nti bano walabeka waaliwo okuteesa basobole okubeera nga bayimbulwa. Era twalabanga yaliko leader of opposition Mathias Mpuuga n'abalala bagenza okukomera era bano oluvannyuma emmotoka ze zaabajjayo ne bavaayo. Kyalaga nti Allan Ssewanyana yagenda eyo amasuuliita ate ne Muhammad Sseggirinya munaye n'asobola okubeera nga agenda mu bazadde be oba wa maama we asobole okubeera nga amujjanjaba mu mpolampola. Kale kitalo nnyo kitalo ddala. Nze Ssekaba Rashid.